Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale mwena abali ku mukuto gwa There is Still Hope tubagala nnyo, abali mu ggwanga Uganda namwe abali emitala amayanja. Mukama nkwebaza olw'amakya amalungi tukwebaza olw'okubeerawo okwo omwoyo mutukuvu kyangwa otulungamye okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kale kitalo nnyo, kitalo ddala olwa presiding apostle Dr. Joseph Serwadda okuba nga yaviiriddwako taata we gwe naatafiirwangako muzadde oba mwana tosobola kuba nga obitegeera, naye ffe abaaviirwako obulumi n'oba muntu mukulu osobola okuba nga ate obulaba. Omusajja ate yatuuse kyanaga bannaye temugenda musigalewo mumbeesebeese tunyumye. Omuntu omukulu n'aviiramu ekigambo ekyo, obulumi buba bw'amaanyi. Kale abadde taata wa Musumba Serwadda abadde ayitibwa Ssaalongo. Abadde ayitibwa Ssaalongo Emmanuel Musigire. Bami nga yazaalibwa ennaku z'omwezi 25 December 1927 era nga yafudde ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokutaano omwaka 2026. Okuziika kwa leero olunaku lwa Monday mwe mwenna abaana agenda mugende ndowooza ku Victory musobola okuba nga ate mufuna program. Kale ekambawe Musumba Joseph Serwadda bambi nga alinako ebigambo byayogera njagala biwulize bulungi ate tusobola okuba nga tweyongerayo. Beebaza nnyo nnyini okujja kuzzaamu amaanyi. Si feeling nga call lonely nga bwe nfiirinze since yesterday. Charles Serwadda tali wano, abaana bonna tebali wano, abagambye baatambula, enju eno yonna njirimu bw'omu, nsulamu yonna ngitambulamu bw'omu. So these last days have been very lonely for me, but last night, my God, nabuliddwa otulo nga sitegera kye nteekwa kukola. The other night, ekimu. So kati nze mbasaba kimu kyokka, just pray for me. There is a celebration in me kuba manyi gy'alaze yenjiri gye mbuulira naffe ffenna tugimanyeeyo. But there is also that painful thing nti sirina gwe nsobola kwogera naye nga bwe mbadde njogera n'omusajja ono. Bw'otuula wali n'omutunula mulaba ng'akulaba, abatudde wali kati balaba bubi, kati nze mbadde ndabira ddala nga ndaba bw'ati era nage nti naye alese ekifaananyi awo kanzigyawo ne kalaamu yange naye ate munda ndi musanyufu. Kakati nze nfunye amaanyi temugalabangako. Engeri gye twagambye nti vigil nadde ndowooza nti tukiisa. Kakati oli omusajja gwaleese ebyemmere abantu batandika okugenda ondeetedde ekizibu. Ndaba nga abantu olubawo emmere bagenda bugenzi. Mbadde nsaba yaba musule tonyumye emboozi abalala basobola naye nkya waliyo okusaba mu bifo ebyenjawulo mugende muweereze. Tetujja bakalubira. Nagambye n'abaana ba media, don't make my daddy's passing an issue. Mulange ebirango abantu bategere tubabikidde naye temusaawo special programs musimanyi tukola bino. No, yebasenga abantu abalala bwe beebaka. Tuleme kukalubiriza nsi yonna nga tuteekako ebintu ebibaleetera okutya n'okweraliikirira. Tubaleke abantu babeere n'essanyu lyabwe. Naye ate naffe tulina essanyu ku sayidi eno. Nze okubalaba obulabi wano ntunudde bwe nti nendaba abantu abamu ndudde okubalaba, abalala nadde sibasuubira. Kale ngenda nenga nti ne mubeerawo bulijjo tutegekengayo parties mujje. Bwe wabeerawo alina ekiteeso ekyo nze nja kiwagira tufunengayo sometime mulabikeko. Buyondo alina kirowoozo ki kino kyennyini nze mbadde nteesa nti omwezi ogujja tuddemu ku mmere
nedda mutusonyiwa omwezi ogujja tetujja kusobola kulya tulina genda mu July oba mu August omwezi ogujja kujja kuba muzibu naye tufunengayo time bweti abasumba begambeko nze sirabagako omusajja ono ng'afukamidde sebo tugatte sebo kakati nze nkole ntya bannange naye mu abasajja b'ebiwalaata n'ebirevu mmwe mutalaba nti weekyetaagisa kati leero njogedde nabo bonna nga bawulira twetaaga okukola ebintu ebyawaki ebyawamu tuleme kwegattira ku lumbe ennyimbe zitugatta bannange nze buli muntu afa oke tukulaba ttiimu eno yona bano bonna nga bwe mubalaba abanene ba Kampala bonna balabikako ye temumufaako ekimuleese oyo mwawulidde ewaabwe bayitayo Bwasa Ndeku terama bita na Ndeku naye okuva ewaffe okugenda ewaabwe eri kilomita emu taata w'omusajja ono yali pasita mu iri mu church era basumba ne mitala olwo omwana alina ebyafaayo by'ekyaki biwanvu ne mu bulamu bwe mulimu enjiri ddala kakati eyo gy'ava naye naye ali lonere omuntu ayogera bw'atyo omanya nti ali lonere nga mbadde nteesa buteesa nti tufunengayo obudde kati tukijje mu biri ebirala abantu bangi nnyo abayinza okuwa obujulizi wano Magongo asobola okuwa obujulizi obwo n'abalala nayitanga enkuŋŋaana nga tuzikuŋŋaaniramu eyo ku fairway nga za issues mu mulembe ogwo twalina issue eya marriage bill nga twagala bagifule act nerwawo nga twagala okusorting out ensonga za universities okutulonderayo abakulira university bwe batyo n'ebirala ebintu ebyamakulu ddala nga bitugatta bulungi kasita otandika okuleeta ekyo nga tukole unity erimu okuwandiika ng'okitabudde bino bikola ebintu byawandiisibwa ddabe kale kakati nze nteesa ono kiwulidde kyagambye nze bwe tunaava mu bino nja kuyiyayo olunaku mbayite nja kunoonya bwe lubakyaze balina ssente ezitootogana nga obukolwa n'abalala tugattegatteyo obusente tufune ekyokulya kale bwe tujja kusindika ogenda ofumbe yeewadde omulimu yajja ofumba naye tujja kunoonya abagagga abali mu mmwe muyambe abatalina nsimbi tulye ku mmere ng'etegerekeka naye twogerereko ebigambo ebyamagezi nduddewo nnyo nadde mbasuubiza sijja kulwawo neyanziza nnyo nnyini mbasaba buli omu akwateko mu ngalo muliraanwawe omwebaze okujja mu ngeri ey'enjawulo tulina omugenyi wano Seeka Mulumba yajjanga ku Impact FM ne ku TV yaffe nga ekimuleese azze kuwolereza busiraamu yabeerangako emyaka nno gyawera 2 oba 3 naye oluvannyuma yatuleka n'agenda ku media house endala naye mbadde ndi wano ng'atuuse kitegeeza omukwano guliye yagutwala serious mukubireko mu ngalo Seeka Mulumba weebale kujja simanyi obanga ndowooza we tuli tetuyinza kiraba naye waliwo akalongooti awo kaliko ettaala ezaaka wansi waako waliwo omuzigiti omusiraamu waawo ankeera 11 kati bwe mpulira abantu abagamba nti babawogganira nze nali badde nsooka okuyomba naye tewali atuwogganira basabe bye basaba naye naffe batuleke tusabe bye tusaba bwe wabeerawo mbega kasita ebintu byakyuse mwafunye gavumenti endala eno kisanja no siriipu mugende mutugambira abakulu abatufuga nti mukole bye mwagala naye naffe mutuleke naffe tukole bye twagala kasita bitamenya mateeka. Thank you. Nze yalokoka atya nze yalwala mu mwaka gwa 9 bubi nnyo ne tumutwala mu ddwaliro malwaliro ag'enjawulo naye nga ebimuluma byonna
abasawo babisobodde kati bwe yasuuka nenkwata abasajja bana nze wakutaano ankopo waswa oyo twagenda naye nentwala n'omusajja omulala gwe bayita Kayewongo Nkajja nentwala ne Daani Nsumba Kyala Nsumba yali wano yimirako mukyala Nsumba bakulabe omwami woono omukyala gwe nagenda naye omulala gwe twagenda naye Bishop Musise Grievous wa Prayer Palace era Grievous yagenda avuga olwo tetwagenda na driver batwekuba waka zite kumulabako na kumusaasira na kumuwa ku bintu kwebaza Katonda lwakubasuuse akati enjiri neetandika nze nempulira ensonyi nga bamuliko ne bawakanira mu ddiini bonna. Kayongo yali Mwangirikani, Ankopo yali Mukatoliki, Musisi yali Mukatoliki, Daani Nsumba ndowooza yali Mwangirikani. Kakati nze ne mbamulekera bamu baatike omu ku bo neevaamu n'avuga nti muzeeyi ogenda kugenda mu muliro. N'abuuza nti walibaayo abantu abalala? Yani waliera abafaanana nga ggwe bajja kubaayo, abantu ab'empaka nga ggwe bajja kubaayo. Naga nti ekintu ekibeera we mubeerayo abangi kirwaddaaki ne mukigonzagonza n'akigayagayawo abali bubi. Kakati ne baga nti ono tumuleke tubuulire Naalongo, kuba Naalongo yali atudde awo alemeddewo. Kakati ate nze n'abaana n'abawala bazzukulu baabwe ffe kati tugeze bufumbiro twefulukuta, naye nga nzenna ndi kutukwerera nti mukulaba nga nzenna nnumisi kuwanvuye kutuusa mpuliriza. Kakati ne bagamba Naalongo wamma ggwe lokoka ono muveeko. Naalongo n'abaga nti ate nze ndokoke ate ng'omwami wange agaanye. Nze ono namugamba nti okutuusa okufa bwe kuli twawukanya, kati bw'aba akigaanye ekyakigaanidde ffembi sijja kulokoka kubanga omwami wange akoze atya agaanye. Saalongo bw'agaana kiba kigaanyi. Kati naawe okkiriza ogende muliro gende nti akubuulidde nti bwe tujja kubaayo bangi. Kati emboozi n'ekyuka nimuvaamu eyamugamba nti naye Saalongo owulidde ogenda okutwala omukazi ono mu muliro. Otwala omukazi ono agende yekka. Naalongo naga nti ate kutandika ddi? Buli kintu kikola ffenna bw'olokoka ndokoka, bw'oba tulokose sirokoka. Kabaka kyesibye bwe kati oba ani kubo eyamutegulula? Naga nti kale kati mumbuulire okulokoka kwe kukola kutya? Ne batandikira awo essaawa enzingu 2 bannyonnyola kigambo kimu kyokka, kukola kutya? Yavaawo ng'akkiriza. Mu ddiiro lye wakati awo baamufukamiza abasajja abo, Bishop Musisi n'amwatuza obulokozi. Nze nga ndi eno wabbali nengiza bulingiza nga sola nakikkiriza nti kalimpaka akkiriza okulokoka. Ne Naalongo bw'atyo bw'alokoka. Kati awo ebyaddirira byonna byamagero. Ne tuyiya amagezi agateekayo fellowship afune waasabira, ne tulonda omuvubuka mu kyaki agenda alabira ekkanisa, naye ate n'abeera Musisi, bamuyita Musisi Ibrahim, yali ava sayidi ze Namatabaawo, n'agenda alabira ekkanisa. Musisi oli n'atwala muzeeyi n'amubatiza mu kagga k'ewaffe ke bayita Kabuuka. Bw'atyo muzeeyi yalokoka 1990, abadde amaze emyaka 36 ng'alokose. Mbanne munkubireko mu ngalo. Teyaddamu kukwata ku bugolo, yali anuusa obugolo. Teyaddamu kunywa ku mwenge. Teyaddamu n'akamu nga n'omwenge bw'ayita we baguyiisizza alwala mu lubuto. Nga bw'awunyiriza ku mwenge ekika kyonna emmeeme emusiikuuka.
yalokoka ebya serious n'akimala era nzikiriza manyi gyali gye yagenze. Omusajja ono was my best friend. Best. Yatuuka ku point nga tunyumyanga baluganda ate kyajjaawo ng'atuuse emyaka nga 8 naye nga simanyi kye yali ayagala kuŋŋamba oba kye yali atya naye n'atandika okumbulira ebintu ebyebuziba bye saamanya ng'ali mu 6 mu 7 bw'atyo. So abadde mukwano gwange. Ebyafaayo bya muzeeyi byeyogerera. Yazaalibwa ku Krismasi ya 1927. Ababadde bafaananya emyaka naye be Bobote ba Okerulutwa n'abalala gy'emyaka gye awangadde nnyo naye nze nzikiza nti ekimuwangaazizza bwavu. Effe tetwalya nnyama eri bano abasawo gye bagamba mbu ennyama erwaza. Ennyama yabeeranga ku Krismasi, ennyama ng'ebeerawo ku Easter n'olunaku ennaku enkulu eziragiddwa mu Katoliki kasita zaabangawo ng'ennyama ejja kubaawo. Ennaku zino zonna ezisigaddewo Katunkuma, Essunsa, Ebbugga, ebijanjaalo, Kawo n'ebirala. Kati ffe ne tukula nga tuli ba vegetarians nga bye tulya. Kozzi Katonda azimba obulamu obw'omubiri mu ffe obutazimbibwa kintu kirala. N'olwekyo ebimu ku ebyo byebyo. Yali munywi lujuuju. Yagwanga ne kukuba ne twaleeka. Talina kintu kyatanywa. Bwakata, omwenge omuganda, omusooli, bajooli, omulirina, enguuli, omunaanansi, terina kyatanywa. Eyo yonna emyenge gye njogedde eno temugimanyi nagimanya. Ate nga gikwata, omunaanansi gukwata bwe guti, amagulu togawulira, oganoonya nga tegaliiyo, ogwa bugwi. Naye mu bantu abalina teyagendako mu kijaasi, teyabyagala nabyagala, naye ate yali very very regimental mu bulamu bwe. Ebintu bye byonna nga bya structure, bya order. Kyayagala bwatyo bwakyogeddera bwakyagala. Simple, tewali kuteesa. Kambawo ekyokulabirako. Yayogereza omuwala ow'okuwasa Nalongo kati maama wa myaka 15. Mu mulembe ogwo n'owe-14 baamufumbizanga. Era Nalongo baali bamuganya okufumbirwa. Kaakati dadi we ejjajja azaala maama n'agenda mu kigo mu katundu ke wabwe mu kisomesa. N'agamba omukulu w'ekisomesa nti omwana nze namugaba, bwe muba temwagala oli amuwase si nsonga, kamumuwa abeere naye bw'alikula muli mugatta. Nga balowooza nti byakusaaga, omusajja oli n'akwata omuwala n'ayita muzeeyi wange n'amugamba nti wategedde, temembidde olangirira embagayo, nze nkuwe omukyala kubanga sina kyenkwagaza. Endusu zange 12 wazimpa, saagala kulya ssente zo ng'ate omuwala ali wange. Bano ne bategeka embaga. Yali ateeka okugattibwa nga 1 Novemba 1951. Naye abaamuwandiisa ne baawubwa kubanga 1 November baluyita All Saints Day. Lunaku lw'abatukuvu bonna, olunaku lw'abatuukirivu bonna. Kereziya tegatta mugole. Olunaku oluddako baluyita 2 November baluyita All Souls Day. Lunaku lw'abafu bonna. Era nalo tebagatta.
akati 1st November lwali lwa Thursday. Ku Thursday lwe bagatta embaga ez'abaavu, abagagga be bagatta ku Saturday. Kakati ne bamugamba nti tojja kugattibwa kubanga olwo lunaku lw'abatukuvu bonna, lw'abatuukirivu bonna. N'agenda abawaabira bano abali bakola mu kigo Evviira, n'abawaabira obwana mukulu bamuyita Faaza Kabuye. Kabuye n'escalatinga matters mpaka eyali badde nga viika mu biseera byali tannafuuka archbishop, yali tannafuuka na bishop, bamuyitanga Stretcher. Abaganda bamuyita Stenseera naye yali Stretcher. Omusango ne gutambula gutyo paka wa Stretcher. Stretcher n'abatuuza mu meeting. Ani yawandiika Manueli okuwasa Mankulaata. Ne batubira nakyo kubanga obuwandiike we buli, essente yasasula siringi 7. 14 yasasula siringi 14 ez'okumugatta ku Lwokuna, abagagga be bagatta ku Saturday ku siringi 21. Kibo kiriwo bwati Kereziya yakola ensobi n'emuwa olunaku ng'ewubiddwa, obanga mwakola ensobi yeetaaga kugolola. Ne balinnya mu kyoto, naye n'agamba sibongera ssente ate mujja kungatta. Empaka ne zibaawo okutuuka olw'eggulo ng'amaze okusalawo, Stretcher n'agamba tujja kugatta ku Saturday. Ku lunaku lw'abaki? Obanga toyagala twongera ssente tugatta ku Saturday ku lunaku lw'abagagga. Naye embaga eneesooka wano ya ssaawa 3, kati gwe tujja kugatta ssaawa 1:30 ku makya. Ku ssaawa 1 ku makya yali ku Kereziya ku mulyango ne mukyala we, ne bayingira ne babagatta 2:30 ng'afuluma na mukyala we. Embaga ey'omugagga ekola etya? Bw'atyo bw'agattibwa mu mbaga y'abagagga ng'ate ye ssente tazirina mwavu. Kati bw'atyo bwe yakulanga yeekaliga ku kintu takivaako. Muwulidde wano nga bawa obujulizi omwana omuwala oli mukyala Ssenyonga yajulidde nti yawuliranga ngamba nti muzeeyi yali takkiriza nti omuntu ateeka okusirwala. Yali alina ebintu by'amanyi ng'alaba omuntu bw'akikola alaze nnyo obusiru. Ekyokulabirako ng'ekyo ky'owulidde, yagamba omusiru yekka yagwa mu kaseerezi, enkuba yatonnye, obudde bubi ate ogwa. Kati ekyo wakitegeeza ky'obadde olabawa? Omuntu akkirizibwa okugwa ku musana ne wataba awamubuuza kubanga tosuubira kuseerera, naye ate n'oseerera mu takubala mu magezi gategeera. Kati olulala twali tutambula nga tuva katawuni keffe bakayita Kalungu, tutambula ffenna lwagguloggulo, obudde bwatuzibirira, saawa egenda mu emu. Emmotoka y'omusajja Haji Kabula n'eva eri, eva mu maaso gaffe, ffe tugirumba tuti. N'alaba nga nnemedde mu luguudo, yakwata kukola bw'ati, nansika nazza ebbali, laga nti oswaza ani? Nga siraba kye muswaziza. Laga nti emmotoka eyaka amataala ekutomere. Kati nze njogere ntya? Ti emmotoka yakutomedde amataala nga tulabawa? Emmotoka evudde eringa eyaka amataala n'ekutomera? Ani gw'ogenda okuswaza? Oleeta akalambo k'ensonyi awaka ewaffe, tujja kunswaza. Yankasuka eno mu ttale, emmotoka ekutomera etya ekiro ng'egize eyaka amataala? Yali muzibu. Akati ebirala bingi. Olumu twayomba ne kazini wange omu, kati nenzijaawo akanaawulira nga ndoopera maama nga kazini wange bwe yanvumye bino naavuma biri biki. Kati ye naayingira mu mboozi nga twali amuyise, nagamba nti gwe Yosefu, ekyo kye baakumye kiri mu sowaani ogenda kukirya? Oli awo waaba omusajja owaabiraani. Vambi okuwaaba kye bakuvumye tekiri mu sowaani togenda kirya, kyerabire ng'ekitaabaddewo. Ate siddamu n'enkiwulira, saddamu tebamuddamu.
bw'atyo nno yali muzibu, abadde muzibu, ekivumo tekiba mu sowaani. Olulala twava eka bwe tuti, kati twali tuyita ewa neiba nga waliwo omulalu bamuyita Kabuufu ali mu kidiba akuba akapipepapya apyalula amazzi ku makya Paasika. Lunaku lwa Paasika ye yakeddemu kupyalula amazzi, mulalu yennyini pya agakuba ne gasammuka gati. Ne tutuukawo, kati bwe twatuukawo n'atunula bw'ati, gwe komawo. Ne tuddayo, ne tudda eka, ne tuserengeta, ne tuyita mu kkubo ery'amakutu eryewala, ne tugenda ku kereziya, ne tusoma emmisa neggwa. Naye bwe twadda ate mu kudda ate ne tuyita wano ng'omulalu yavuddewo dda. Kati nze ne mwambalira ne mugadda nti lwaki waŋŋaanye lwaki kitwayiseewo wali? Laga nti omulalu adeeta omulalu. Omulalu naye laga nti omulalu singa yapyatudde amazzi agwepya ne gayiika mu kanzu yange oba mu ngoye zeezo, eri gye tulaga twali nnyonnyodde okutuuka enkya nti tuyise ku mulalu n'atusamulira amazzi, tewali budde obwo tuyite eri ewala, omulalu tumulekere eddembe lye. Omusajja mujjukirako ebigambo biri. Olulala of recent yali alwadde nga tumujja wano, bwe yalwala tumutwala mu ddwaliro n'abeerako wano a few months. Kati tumuzaayo eka atudde wano ku ddirisa emabega wange, nze natula mu maaso ne drive, kati ye n'atuula wano. Naye mulimu sisita wange ne sisita wange ne mukoddomi wange bayita gye agenda Ssemakula. Kati naye ng'ekiri mu nsi Dr. Kisekka yafudde. Naye kati ku leediyo bwe boogera Dr. Kisekka yafudde bukadde, naye bano ne basaakaanya. Naga nti ani agambye nti Kisekka yafudde bukadde? Bonna ne batandika ono Ssemakula yayogedde, teri muntu afa bukadde. Kati nze mayindi yange yalowooza olw'okuba nali mumanyi nti olw'okuba naye mukadde alaba nga bakimugasseemu, n'akakanyala. Emboozi yatandikira Mpigi mpakaka, ng'empaka zibalemye okumalawo. Yakkiriza nti omuntu alwala oba lubyamira oba ssenyiga oba kifuba oba kafuba, ekyo kyekimutta, naye si bukadde, emyaka gy'attaani. N'atandika okuliizoni nga tewali myaka gwe gitta, gundi yafa ng'awangadde, teyafa bukadde. Ekyo kyogerwa basiru, omuntu afa obukadde. Empaka zaabalemerawo. Naye nze nagenda mbagamba nti mmwe mutandise olutalo, mujja ssulayo. Bw'atyo bwe yakula omusajja ono. Nze abadde mukwano gwange kubanga namuyigirako okulowooza ebintu, okubirowoolezaamu, n'otomala ga bibuguutanira. Bw'atyo COVID bwe yajja yatusanga wano naye abantu nga bakolola ngoyo gwe muwulidde. Bantu bakolola, banne atakolola COVID gomanyi, naye yali atudde awo, bamutadde mu katebe bamwanise ayota musana. Netumugamba tewali esembereza abantu, wali ambadde ne masiki kubanga olumbe luno olukoloza abantu lubali biraga nti omuntu omukulu nga nze oyinza okufa ssenyiga. Bw'atyo bwe yayita mu COVID yagaana, yaga nti tuyinza, omuntu alimu amagezi ofa ssenyiga. Kakati omusajja oyo gwe tugenda okuwummuza ennaku bwe zinaatuuka olwammande, Muzeeyi yalokoka atya? Muzeeyi yalwala mu mwaka gwa 9 bubi nnyo, ne tumutwala mu ddwaliro, malwaliro ag'enjawulo, naye nga ebimuluma byonna abasawo babisobodde. Kati bwe yasuuka nenkwata abasajja 4, nze wakutaano, ankopo waswa oyo twagenda naye, nentwala n'omusajja omulala gwe bayita Kayewongo Nkajja, nentwala
ne Dani Nsumba. Mukyala Nsumba yali wano. Yimirako mukyala Nsumba bakulabe. Omwami woono omukyala gwe nagenda naye. Omulala gwe twagenda naye Bishop Musise Grievous wa Prayer Palace. Era Grievous yagenda avuga. Olwo tetwagenda na drive. Batwekuba waka. Zide kumulabako na kumusaasira na kumuwa ku bintu kwebaza Katonda lwakubasuuse. Akati enjiri neetandika nze ne mpulira ensonyi nga bamuliko. Ne bawakanira mu ddiini bonna. Kayongo yali Mwangirikani. Ankopo yali Mukatoliki. Musisi yali Mukatoliki. Dani Nsumba ndowooza yali Mwangirikani. Kakati nze ne mbamulekera baatike. Omu ku bo neevaamu n'avuga nti muzeeyi ogenda kugenda mu muliro. N'abuuza nti walibaayo abantu abalala. Yani waliera abafaanana nga ggwe bajja kubaayo. Abantu ab'empaka nga ggwe bajja kubaayo. Naga nti ekintu ekibeera we mubeerayo abangi. Kirwaddaaki ne mukigonzagonza. N'akigayagayawo abali bubi. Kakati ne bagati ono tumuleke. Tubuulire Naalongo. Kuba Naalongo yali atudde awo. Alemeddewo. Kakati ate nze n'abaana abawala bazzukulu baabwe ffe kati tugeze bufumbiro twefulukuta naye nga nzenna ndi kutukwerera nti mukulaba. Nga nzenna nnumisi kuwanvuye kutusolo mpuliriza. Kakati bagamba Naalongo wamma ggwe lokoka ono muveeko. Naalongo n'abaga nti ate nze ndokoke ate ng'omwami wange agaanye. Nze ono namugamba nti okutuusa okufa bwe kuli twawukanya. Kati bw'aba akigaanye ekyakigaanidde ffembi. Sijja kulokoka kubanga omwami wange akoze atya agaanye. Ssaalongo bw'agaana kiba kigaanyi. Kati naawe okkiriza ogende muliro gende nti akubuulidde nti bwe tujja kubaayo bangi. Kati emboozi n'ekyuka nimuvaamu eyamugamba nti naye Ssaalongo owulidde ogenda okutwala omukazi ono mu muliro. Otwala omukazi ono agende yekka. Naalongo naga nti ate kutandika ddi? Buli kintu kikola ffenna bw'olokoka ndokoka bw'oba tulokose sirokoka. Kabaka kyesibye bwe kati oba ani kubo eyamutegulula. Naga nti kale kati mumbuulire okulokoka kwe kukola kutya. Ne batandikira awo essaawa enzingu 2 bannyonnyola kigambo kimu kyokka kukola kutya. Yavaawo ng'akkiriza. Mu ddiiro lye wakati awo baamufukamiza abasajja abo. Bishop Musisi n'amwatuza obulokozi. Nze nga ndi eno wabbali nengiza bulingiza nga sola na kikkiriza nti kali mpaka akkiriza okulokoka. Ne Naalongo bw'atyo bw'alokoka. Kati awo ebyaddirira byonna byamagero. Ne tuyiya amagezi agateekayo fellowship afune waasabira. Ne tulonda omuvubuka mu kyaki agenda alabira ekkanisa naye ate n'abeera Musisi bamuyita Musisi Ibrahim. Yali ava sayidi ze Namatabaawo n'agenda alabira ekkanisa. Musisi oli n'atwala muzeeyi n'amubatiza mu kagga k'ewaffe ke bayita Kabuuka. Bw'atyo muzeeyi bwe yalokoka 1990. Abadde amaze emyaka 36 ng'alokose. Mbadde naye munkubireko mu ngalo. Teyaddamu kukwata ku bugolo. Yali anuusa obugolo. Teyaddamu kunywa ku mwenge. Teyaddamu n'akamu nga n'omwenge bw'ayita we baguyiisizza alwala mu lubuto. Nga bw'awunyiriza ku mwenge ekika kyonna emmeeme emusiikuuka. Yalokoka ebya serious n'akimala. Era nzikiriza manyi gyali gye yagenze. Kati saababuulidde nti Naalongo yazaalibwa omwaka gwa 36.
omwaka guno awezezza emyaka 9. Kati kanjogere bwe nti nze kano nako kankabagambe kubanga simanyi bwe nnyinza kwogerera wano kakola ng'alina emyaka nga 83 nga tannalwala yaloota ekirooto ng'omusajja amuduumira yamusanga mu nnimiro eyo mu musiri gwe namugamba abalenzi n'abawala abaana bo bonna bayite obateekeko emikono obasabire omukisa. Kaakati ye n'akigayaagaya ekiyitako emyaka naye teyakyerabira. Kati mwaka gwa 9 mwalwalidde teyakifaako. Kati luno juzi mu 2010 awo n'alwala obudde bwakya nga akyamiridde bwati nga afunye ne convulsions asamba. Abaana ne badduka naye paka mu ddwaliro, abasawo beviira ne babagamba nti yafunye blood clot, kati etuuse ku bwongo. Ne tuyiya amagezi ne tumugjayo ne tumuleeta ne tumutwala Ensambya. Ensambya nabo ne bagamba kyekimu ekyo. Waliwo chance ne bampa omusawo, njagala okusaamu ekitiibwa omusawo gwe bayita Dr. Kiryabwire. Dr. Kiryabwire bwe yalaba muzeeyi bwali wayitawo essaawa 2 n'afuna convulsions, naye buli ejja esinga kweri obukambwe. Kati nampita nangamba nti muzeeyi wasobola okuwona, ali 50-50, kati wanali mulamu nakufa, osayininga nja kumuoperatinga, naye sirina garanti nti ajja kuba mulamu, naye bwamala n'alama ajja kulama. Nga nsayininga nga bamussa ku kitanda nga bamutwala nga batandika kukola bye bakola. Kiryabwira ngamba tonkubira ssimu, nze nja okukuba, bw'onolaba nkubye guma taata wafudde. Tombuuza kibuuzo kyonna, tolina kyongamba, sijja kukubira nga tafudde, bw'olaba sinnakukubira guma yakyali mulamu. Kati lunaku lumu 2-3 kati bamulongoosezza, bamusala omutwe ne babijjako akabikkulo ne bakasa akabikka wano akawompo ne bakassa wali wabbali ne badraininga omusaayi ogwagenda mu bwongo bwe batyo n'amala ennaku 7 mu kkoma. Kakati ku lunaku lwali badde olw'omunaana n'abangadde engulu ne bamuta ne bamugja ku byuma, naye mu nnaku ezo 7 natya nnyo. Kiryabwire tankubira, kati nga bwenkubira basisita bange bagamba baaba abasajja bano bakuumira ddadi ku masannyalaze naye teriyo kiriyo yenda dda ozaali atya afuluuta bufuluusi. Ngamba nkubire Kiryabwire ate ye kati mugende wa dokita mumubuuze kyagamba. Dokita nabagamba don't bother me. Ku lunaku lw'omunaana nze yinadde engulu dda. Kakati ne tumugjayo nga wayise ennaku endala nga 3 tumussa wano n'abeera wano n'aba tumulabirirako, n'atugamba naye mumukuume bwe mutyo nga mumuwokinga bw'ali bala na behavi nga bw'atyo oba bw'ati mumuzzanga. Emu ku behavior gye baatugamba yeeno nti bw'atwala omutwe gweno tajja kudda, oba eno kasita mulaba nga tadda weetereeza nga mumanya mumukomyawo. Twali tutudde awo, baali batudde awo mu lujja nga kibaddewo, bwe yakola bw'ati swe. Kakati mu kupapa awo wano wabeerawo emmotoka ku stand, twalinawo emmotoka awo ebeera ku stand by ku lulwe, ne bamussa mu mmotoka ne bamuddusa mpaka mu ddwaliro. Kiryabwire n'akwata omusajja eyabadde mu koma a week earlier n'agimuzzaamu n'amussaako eddagala, n'addamu kati akasaanikira n'akasaanukulawo, eggumbe lyali lisigadde wano n'alijjawo, era muzeeyi abadde ne depression ku mutwe, kati n'addamu n'amuzza mu koma n'agimalamu ennaku endala 7. Nadda engulu
nga mupya okuva mu mwaka gwa 2000 kati 26 yawulako 9 ndowooza 2017 muto alowooza nga wadda naye last year nze nategeera byagenze yatandika okwogera ebyengeri ayogera bafu ayogera mikwano gye bonna abedda bafadda balabika oba anyumya nabo oba ki oba abajjukira entandika okumugaya bwatyo nagenda nga deterioratinga mu February nafuna dementia kati tamanyi gaaya tasobola tamanyi nti atadde ekintu mu kamwa talina kyajjukira amaze emyezi nga 4 nga tamanyi kiri ku nsi okutuuka lwe yasirise. Nze ennaku ennuma obulumi bungi naye ate munda nina sayidi ey'essanyu kubanga yaŋŋamba ng'avudde mu kulongoosebwa kuli yaŋŋamba nti emyaka gyonna gye mmaze nga bannongoosezza nali nfudde gwe wampa obulamu. Ne mugamba Yesu yakuwa obulamu naga nti Yesu naye mumanyi naye naawe weebale kunzijanjaba. Kansembyeyo kino tuule. Akati ekirooto kiri kye nabagambye kye yafuna yakijjukira ng'avudde mu kkoma. Kati bwe twamuvuga okumutwala eka unknown to any one of us, nze nagenda simanyi nga basisita bange ne brother wange na brother wange omuyekka nga bonna waka we bali bonna abaana twabasanga waka bonna bakyala bafumbo bonna bantu bakulu naye twabasangaka. Naŋŋamba nti omanyi nti ekintu kino Katonda yakiŋŋamba nenkigayaalirira kankikole kati nze ki kiri kye nagamba ekyokubasabira. This is a few years ago, tegina na myaka 5. Nagamba fukamira nenfukamira nanteekako emikono nayogera ebigambo ku nze nagattamu n'abaana bange n'abaana b'abaana bange nakola bw'atyo ne ku sisita wange anzirako ne munne ffenna. Bwe yamala ekyo n'agamba nti bampe ku mazzi nyweko ne bamuwa amazzi. Saagala mmere n'agenda yeebaka. Naye okuva lwe yakola ekintu ekyo teyadda mu kutegeera yakomaawo. Tulwanye naye emyaka gino gyonna ekyo kyekintu kye yasembayo okukola ng'ategeera kutussaako mikono n'atusabira. Nze nakyewuunya kati nkibasabira mwenna abali wano omuzaddewo afuneyo katayimu naawe agambeyo ekigambo mwana wange Sebyala nkwagala mwana wange Bunjo nkwagala. Ebyo ebigambo bannange biba biramu era dadiwo bamamiwo bwagenda takyogedde aba agenze n'ekintu nga kinene. Tulina kino namu ggulu nga bw'aba teyakyogera. Beebaza nnyo nnyini okujja kunzizaamu amaanyi. Si feeling nga lonely nga bwe nfiirinze since yesterday. Charles Rada tali wano, abaana bonna tebali wano, abagambye baatambula. Enju eno yonna njirimu bw'omu, nsula yonna ngitambulamu bw'omu. So these last days have been very lonely for me. But last night, my God, nabuliddwa otulo nga sitegera kye nteekwa kukola. The other night, ekimu
So kati nze mbasaba kimu kyokka, just pray for me. There is a celebration in me. Kuba manyi gy'alaze yenjiri gye mbuulira naffe ffenna tugimanyi eyo. But there is also that painful thing nti sirina gwe nsobola kwogera naye nga bwe mbadde njogera n'omusajja ono. Bw'otuula wali n'omutunula mulaba ng'akulaba. Abatudde wali kati balaba bubi, kati nze mbadde ndabira ddala nga ndaba bw'ati. Era nage nti naye alese ekifaananyi awo, kanzigyawo ne kalaamu yange naye ate munda ndi musanyufu. Kakati nze nfunye amaanyi temugalabangako. Engeri gye twagambye nti vigil nadde ndowooza nti tukiisa. Kakati oli omusajja gwaleese ebyemmere abantu batandika okugenda ondeetedde ekizibu. Ndaba ng'abantu olubawo emmere bagenda bugenzi. Mbadde nsaba yaba musule tonyumye emboozi abalala basobola naye enkya waliyo okusaba mu bifo eby'enjawulo mugende muweereze. Tetujja bakalubira. Nagambye n'abaana ba media, don't make my daddy's passing an issue. Mulange ebirango batu bategere tubabikidde naye temusaawo special programs musimanyi tukola bino. No, yebasenga abantu abalala bwe beebaka. Tuleme kukalubiriza nsi yonna nga tuteekako ebintu ebyo bibaleetera okutya n'okweraliikirira. Tubaleke abantu babeere n'essanyu lyabwe. Bayibuli etugamba mu Baluumi 12:15 nakuwale wamu n'abo abanakuwala era musanyukire wamu n'abo abasanyuka. So oyinza okuba nga Dr. Joseph wadde tomwagala, byayogera tebikusanyusa oba olina ensonga yo, naye waliwo akaseera we mulina okuba nga temuteeka ebbali obutakkaanya bwammwe olw'eki ekiba kituuseewo. Kubanga okufiirwa nange teryakuyita kujja buzi. Era kisobola okubeera ewuwe ate enkya kisobola okubeera ewuwo. Naye byonna twebaza Mukama nti muzeeyi awummudde nga yakkiriza Kristo okubeera omulokozi era mukama w'obulamu bwe. Ekyo nno ffe kituzaamu amaanyi. Ate mu kifo ky'okukaaba ne tusanyuka ne tujaguza ne twebaza Mukama nti at least wadde mu buliwo atuvuddeko naye tujja kuba tusisinkana ate mu bulamu obujja. So munaaye gamawe agatabadde malungi wali ku Victory Church mu Ndeeba wiiki yonna ebadde yakinyweka ggobi ddala okutandika thingo olunaku lwali Lwakutaano ng'embeera tetegeerekeka bulungi kubanga ate omukadde yabadde atuvudde mu maaso. Kibi nnyo kibi ddala naye ate twebaza Mukama nti mukadde waffe yali yalokoka. So bw'asobola okugenda n'ogumyagumyako omusumba genda, alina akasimu mukubireko, alina WhatsApp musindikireko, nawe n'asobola okuba ng'agenda okuziika. Ndowooza osobola okugenda ku pages za Victory oba n'ogenda ku kkanisa yennyini n'omanya ebisingawo we bagenda oziika, sente mmeka ezeetagisa transport. Munaaye n'ogenda n'owerekerako n'obeera wamu n'owooluganda era musumba waffe Dr. Joseph Sserwadda. Ndowooza gegamayo genjagadde okuba nga mbawa gayiza okuba nga si malungi nnyo naye twebaza Mukama ku lw'obulamu bwamuwadde. Ku myaka nga 10 agyafiiriddeko si myangu, waliwo abatagiweza. So Mukama tumwebaza ku lw'obulamu bwamuwadde, abadde bamukuuma namu buli kimu ekibadde kyetoolera ku bulamu bwe. Mukama muwe ekimuli eky'emirembe era tulisinkana mu bulamu obujja. Gwe n'atannalokoka kiba kibi nnyo kubanga atuuka mu bulamu bw'ensi eno nga Kristo tomuwadde bulamu bwo. Era gamba Yesu nkwebaza olw'amakya g'olwaleero, nzikiriza okuwa obulamu bwange obeere omulokozi era mukama waabwo. Saasira obutali butuukirivu bwange, odaze n'omusaayi gwo ntukuze mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Kakati awo ne woogenda tubeera na assurance nti at least tujja kusisinkana
obulamu obujja. Kale kampumulemuko katono wenkomawo bingi byengenda okuba nga ate nkuwa olunaku olulungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.